tukone Ssaabasajja Kabaka awangaale. Enduulu tugyongere enduulu ey'amaanyi. Twongere mukunduulu. Twongere Mwakajanja. Nga twaniriza Sseggwanga Musata nannyini nsi. Akalulu ka Ssaabasajja kaliwa. Twongere okukuba enduulu. Twongere okukuba enduulu. Twongere okukuba enduulu. Nga twaniriza Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka bw'atuuka bw'ati tugenda kukwasa mukadde waffe Oweekitiibwa Daudi Mpanga Omutanda bw'amaze okutuuka wano. Era mu ngeri emu omusiime Mesach Ssemakula bw'agenda okumwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Mu kaseera kano njagala okubategeeza nti Omutanda namunsi yakyuse dda. Era tugenda kuba tubategeeza ajja kwanirizibwa mukadde waffe Katikkiro owa Buganda Omutanda. Tusaba ku muzindaalo guli waggulu wali. Tusaba omuzindaalo Oweekitiibwa Daudi Mpanga tugusseeko akalulu akaaniriza Ssaabasajja Kabaka.
otuwanulidde ku mukenenya Ssaabasajja tweyanziza nnyo tweyanzenge Ssaabasajja twongera okusaba Omukama akuwuliramu obulungi ayi Ssaabasajja kulabako tujjula essanyu empitirivu ayi Ssaabasajja webanaffe yaba Airtel Uganda bano batuwagidde emyaka 10 era mu ngeri y'emu twebaza banaffe abaya ngeri y'emu ne 89 katonyeza 2 emmanduso twebaza minisitule y'ebyobulamu Ajja Kabaka wuuno ku Namulondo kirabika temuwulidde Ssaabasajja Kabaka wuuno ku Namulondo emyaka 10 Kabaka ajja wano n'atusimbula n'abaako obubaka bw'atuwa kakati Ssaabasajja alina emyaka 68 mu myaka egyo abadde ajja atuwa obubaka obw'enjawulo mwagala Buganda edde ku ntikko munaakola Kabaka by'abagamba munaasigala ku mulamwa mwebale nnyo okuba abawulize Mukama wange Ssaabasajja Kabaka okujjako misinde gino nemugumira enkuba n'ebizibu by'ababbe byonna kintu kya kitiibwa nnyo olutalo lwa Siriimu lukulu nnyo twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno n'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo emabekaawo bantegeeza nti lwani yaffe feene eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna
nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala birala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Enduulu eyo temala, twongere ku nduulu okwebaza baffe. Together with Airtel Uganda, the Kabaka birthday run in its 10th year now has nearly 100,000 people. Ajja Kabaka wuuno ku Namulondo. Kirabika temuwulidde, Ssaabasajja Kabaka wuuno ku Namulondo. Emyaka 10 Kabaka ajja wano n'atusimbula n'abaako obubaka bw'atuwa. Kaakati Ssaabasajja alina emyaka 68. Mu myaka egyo abadde ajja atuwa obubaka obw'enjawulo. Mwagala Buganda edde ku ntikko? Munaakola Kabaka by'abagamba? Munaasigala ku mulamwa? Mwebale nnyo okuba abawulize. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka. Okujjako misinde gino nemugumira enkuba n'ebizibu ebirala byonna, kintu kyakitiibwa nnyo. Olutalo lwa siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu, nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo
emabekaawo bantegeeza nti lwani yaffe feeneno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo on the 10th anniversary of the Kabaka birthday. Gendo kuduka emisinde kilomita 5 tusaba mmwe ku stage. Ssaabasajja Kabaka ajja kuwerekerwako abantu bagende babale mwe muli omumyuka Katikkiro wa Buganda, omumyuka asooka era ssentebe w'akakiiko akakiisiteesi, senkulu wa Airtel, senkulu wa I&M Bank, ambasada twamenye n'abalala. Kale bannaffe misinde kikino gitandise. Mukulu Patrico Guwemwawuka hype tweyanze ekitiibwa basaba ne banyab'endulu ya Ssaabasajja sigiwulira, akalulu ka Ssaabasajja sikawulira, babayita wali empologoma esiimye esimbula emisinde kilomita 21. Ffe tuba tusembera awatandikirwa, ffe basooka okusimbula kilomita 10 tuddeko, olwo aba kilomita 5 tulyoke tuddeko awo, naye tumwongere enduulu. aba kilomita 21 bwe tusimbula tugenda paka ku Bulange, ne tugenda ku Walituma Road, ne tugenda ku Masiro, ne tugenda Makerere University, tugenda e Wandegeya, ne tugenda paka ku Garden City Industrial Area, ate era ne tukomawo side eno. Banange twongere enduulu ey'amaanyi. Ssaabasajja asiimye wuuyeze, enduulu sigiwulira, enduulu ya Ssaabasajja wuuyagenda kusimbula emisinde. Ssaabasajja Kabaka awangale, awangale, akalulu sikawulire. Ssaabasajja asiimye abawubireko, atyo agenda kusimbula era bw'anaawanika bendera tugenda kumala paka ku 0. Kansabe tuva ku 10 abadduka 21 twetegeke. Ssaabasajja akatiko n'agenda kuwuba bendera, twasiima n'agiwuuba. Twenda tutandika. Ssaabasajja asimbudde. Twetegeke aba kilomita 21. Amaaso ku lutimbe.
Ssaabasajja akadde konna agenda kuwuuba aba kilomita 21. Aba kilomita 21 batandise kati aba kilomita 10 tetweteeketeeke. Kilomita 10 tweteeketeeke aba 21 basimbudde. Ssaabasajja azzaako kilomita 10 ate era asembyeyo kilomita 5. ojja kutwalamu katono nnyo katono. Wagira omuntu ayogeramu. Kilomita Wagira omuntu ayogeramu. 10. Ssaabasajja Akalulusi kawulira. Ssaabasajja asimbudde Aba kilomita 10. kati aba kilomita 5 mweteeketeeke omutanda atusimbule. Besseeko make-up. Abebbiri Kilomita 5 muteekeeko make-up fuddakaawo. musiigeko lipusitiiki. Muteekeko lifubbaamu munyweze akaviiri. bwe mugenda kwetooloola lubiri aba kilomita 5. Weteeketeeke era we tutandikira awo we kigenda okuggwera eno charity run. Tetusuubira birabo bya bawanguzi. Ekyokuba nti ozze ne weetaba mu misinde kyekirabo buli omu azze wano kyawangudde. twebaza buli sekinoomu ssebo Owekitiibwa Kiyimba alumbye ebiri kitundu yagambye ebiri kitundu alina okukomawo atulambike bulungi. oyo wali ampuliziganya. Owekitiibwa Dawudi Mpanga agambye 5 kagitambule. Katikkiro agenze mu 10 munaamuwulira. mukadde waffe omulangira David Wasajja yakulembeddemu aba kilomita 21. aba kilomita 5 omutanda nabo abasimbudde kilomita 5 nazo omutanda azisimbudde. kati ndowoozawo ffenna tesigadde misinde mirala kati ffenna abatambula musigale ku oddukeeko kituufu. kati ffe abaze okwekwata obufaananyi ne bu vidiyo oliwaddemba okugyayo essimu yo mu kaseera kano twagala butereevu ate okwongera okusanyusaamu ku bakyali wano otulinda abalala abajja. Ayi Ssaabasajja tukwebaza olw'enteekateeka eno, tukwebaza olw'ensonga y'ebyobulamu, tukwebaza olw'okutwagala, tukwebaza olw'okutubuulirira, tukwebaza olw'okutulambika, tukwebaza ensonga zonna. Tulabako tujjula essanyu empitirivu. Ayi Ssaabasajja weerabidde ku malubiri otuwanulidde ku mukenenya. Ssaabasajja tweyanziza nnyo, tweyanzenze. Ssaabasajja twongera okusaba Omukama akuweramu obulungi. Ayi Ssaabasajja ku malubiri otuwanulidde ku mukenenya. Ssaabasajja tweyanziza nnyo, tweyanzenze. Ssaabasajja twongera okusaba Omukama akuweramu obulungi. Ayi Ssaabasajja tulabako tujjula essanyu empitirivu. Ayi Ssaabasajja
Uganda. Bano batuwagidde emyaka 10 era mu ngeri emu twebaza bannaffe abaya I am